alina obuvunaanyizibwa. Baatwala obuvunaanyizibwa nga beesigamye ku tteeka eryakolebwa mu 69. Etteeka eryakolebwa mu 69 baliyita the Public Lands Act, eyatondebwawo akawaayiro 118 aka 1967 Constitution. Ne bakwatagana ne Uganda Land Commission, Uganda Land Commission ne bakuttako eryo liizi. Bwe yabawa liizi ne babeera nayo. Liizi yaabwe bo baakinoleginga nti yaggwako. Era family yatuula nekola consent ne Registered Trustees of the Boy Scouts Association ekulirwa abakulu waabwe. Bwe twayingira mu consent ne tufunamu obukuubagano nga liwo abantu abeeyita the Uganda Boy Scouts Association nga baagala kwaivinga rights z'abantu abalina responsibility. Ekirungi ky'amateeka gaali gaatuyambako dda. Kooti na questioning a legitimacy ya the Uganda Boy Scouts Association. Ne basanga nti ekitongole ekyo ddala kyali tekiwandiikiddwa mu mateeka era Uganda Registration Services Bureau expunging. Now, problem eriwo nti abaira abakulira ekyo baali bawambye obuyinza bwa Registered Trustees of the Boy Scouts Association. Bwe babuwamba kubanga abasajja bakulu bali tebasobola kubeekana n'abaana bato. Bo kye baakola ne bayigirirako emabbali. Naye baali bayimidde undertakings yadde tezaali mu mateeka, tezaali zikubagana n'amateeka. Undertakings ezo tulina okuziwa ekitiibwa kubanga ffenna tuli ki bannayuganda era omulamwa gwe baali batambulira gwali gwakulembeza Boy Scout kugenda mu maaso. N'olw'ensonga eyo yadde baali bakolamu obukuubagano, baali bakola ebintu ebikubagana n'endagaano jjajja gye yali alese. Twakkiriza ku bw'obulungi bw'eggwanga lino ebyo bye baali bayingiddemu ng'omuli okuzimba ekizimbe kino n'ebintu ebisigadde basobole okutwala obuscout mu maaso ne tubiwa consent and entalinga consent nga family. Now, ekyo nga kiwe abatuuze abalala be twakwatagana nabo wano ku ttaka lino nga bakulembeddwamu era abakulu bano abaclaiminga legitimacy. Gye twandiyagadde amateeka gatutunulire tulabe engeri gye tugitwalamu mu maaso. Waliwo n'abantu abalala bannakigwanyiza abeekubaana ne Uganda Boy Scouts Association etaliwo mu mateeka ne bacreatinga encumbrances ku ttaka lino eziri illegal. Abantu abo kana ne security companies ne bacreatinga encumbrances ku ttaka lino ne bateeka security company to get one of our access gates. Ekibeera hard for us okukola ki okuaccessing ettaka lyaffe. Ensonga endala eriwo nti minisita tukwebaza okubanga mwatwala obuvunaanyizibwa bwe twabaloopera omusango guno ne mukola reports eziri sufficient and appropriate eziri independent. Leero twafunye ebbaluwa ng'etutegeeza nti mugenda tutegeeza ebivudde mu reports ezo. Given that we are the legitimate landlords for this land, tubadde tusaba state ewedde proper direction on the ownership of the land so that encumbrances cease to exist and those who are on the land illegally are actually expanded using an executive order. So based on the prior presence, we actually thank you for having involved yourself in this matter and having exercised prudence and precaution, carried out the investigations that are impended, and coming out with the proceeds that we are going to hear for say. I want to report that the land in question is encumbered by security companies, that are private security companies that were brought onto the tenement by people who are
brought onto the land by an illegal entity called the Uganda Scouts Association. I humbly pray, Honorable Minister, that you give direction on that and instruct those security companies to leave the land henceforth with. Another thing I would want to make categorically clear. The land we are talking about is documented. All encumbrances that existed on the land were documented. On the land, we have no one who is encumbering it under the Busuru and Envujo Law 1928. Because our late great-grandfather and the heir apparent, Abalangira EYAMBA, did not leave any Chibanja holder over the land in question. So, based on the legalities that are in this nation, it is quite important for us to recognize that we do not have anyone complaining on the existing land as a Busuru and Envujo beneficiary. With that, pray that we get to know what the minister has to tell us and what the proceedings of the report are, so that finally we can have all these issues ironed out in the eyes of the public, so that those in charge of their land actually take it in compliance with the constitutional requirements and the legal frameworks that govern land in this country. Based on the prior presence, I beg to close. Thank you very much.